Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamutukyayonka. Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuba mukomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe. Bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakula nga bawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja yali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni ffala. Museveni yatyaba professor, Museveni yatyaba dokita, Museveni yatyaba lecturer, Museveni yatyaba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mwotwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali wakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa yakikola nga alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku lw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala, mu bannabitono abalala, mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi gamaanyi nnyo. Eyo nsonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo, osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira bayimbi ne badda ku levo eyo batiisatiisa. Bwe balaba nga nekyo batiisatiisa kyayonooneka dda kuba gano bwekoba amazzi gagenda dda wansi w'olutindo ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Tumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artist ffe tusinga obulamu obunyuma, ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye bwe nasooka okuvaayo weewaawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo. Ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange. Kubanga artist oba entertainer sukali tomugula bbeeyi yanjawulo. Eddwaliro togenda mu lyanjawulo ku muvuzi wa booda n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange manya twabuuka ate twabuuka kirindi. So tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes, tuli badongo kuba obudongo kiba mu ndongo. Naye nga bwe twakibagambako
Kampala kibuga ky'Abannabungo newankubadde kati efugwa Abadongo tuba Bannabungo batuyita Badongo bannange tuli Bannabungo wadde batuyita Badongo n'ekimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulamwa gwe tuliko bino tetuli mu byakusaaga mu busaazi tetutegeka kivvulu tetuteekateeka kikujuko tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina otutegerera. Naye kimpa essanyu ba artist bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala obajjukiza nti Bannayuganda bangi batutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi batulinamu essuubi. Emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti tetwamanya naye kati tewali kwosobola kugamba nti tetwamanya. Era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe. Njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist bannaffe olwaleero abatwegaseeko muno kaweefube. Bino si bya Kyagulanyi, bino si bya Walukagga, bino si bya Jack Star, si bya Mary Butter. Bino byaffe ffenna ng'eggwanga. Nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma. Mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa. Kakubeere kutaasa nsi eno, Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga. Yesu Kristo teyali mwana wa mugagga. Bob Marley teyali mwana wa mugagga. N'abalala bannabitone. Tuze tulaba ku bannabitone abaatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi. Bob Marley yabyogerako, bino betwogerako tuddamu bidde babyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa. Ffe twongereza kwabo. Naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno. Tetugenda kukola kuyimbako buyimbi bannange. Nedda. Twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa. Era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe. Ba Bob Marley oboolyawo tebaamanya maanyi ge baalina, oboolyawo balowooza balina kuyimba buyimbi. Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oboolyawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi. Naye twali tunyumya ne Nubian olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica, olowooza Jamaica singa terina akyukakyuka. Naye era kyebakola bakikola tubawo ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Muyimbi munnaffe omu kubayita Rocky Giant yagamba nti in fact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tugumula akatijjo. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki? Guno omulembe gw'abalasi. Hakuna matata bana wekubira dansi. Mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 yafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze birungi tetumuyisa mu maaso. Naye yali amu bannayuganda olukwe yagenda akyusa ebintu byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kaakati no twagala obbategeeza nti mwalukulira ku ppata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joko. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi Bannayuganda bali kusaidia ffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia ffe.
n'okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia ffe. Buli kye tukola kiri mu mateeka, buli kye tukola tukikola ku lw'obulungi bw'Abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala, twagala ensi yaffe ebeere nga zi Jamaica, ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza Abannayuganda n'okunga ba artists bannaffe abali eyo nti mulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ebyo bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa, twetaase ffe nga ffe, tutaase omulimu gwaffe, naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe, tuteekewo n'essuula empya abo abagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo, ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pipitek, ba Byron Kawadwa, bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka bafiire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika, kati twagala kukolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza Bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Ze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula amaloboozi gammwe kuba olyawo siŋŋaanyi mu ttaka olwaleero. Bwe baasibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kukola ku Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone mpaka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics, nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa bantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda, naye tugenda polota Bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists bannaffe abali eyo. Njagala okubajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde, manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze, mutuyozaayoze, mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Kamenyo essuubi litulimu mmwe, naye twagala okubategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ako abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere, ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala, teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba omuzigo. N'obugambo obwo njagala beebaza bingi nyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti baatutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna.
nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kiza ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo baminisita be mulaba abadaawo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola ki ky'ogenda okusiiga ne bakubuulira oba bakikkiriza oba tebakikkiriza. Gwe omuzannyi wa firimu, gwe omuwandiisi w'ebitontome, n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo tekigenda kukola. Aga amateeka twagagaanye wadde tetunafuna buyinza tekagenda kukola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe, and art and creativity is a human right. Njagala obbeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi, basebo ne bannyabo Nubian Lee mu People Power Movement, kati ne mu National Unity Platform gyatutwala mu section ya Arts and Entertainment, era nange kwe section era wansi we. Sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Muzikirize nga maliza ne kano nkwogereko. Ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo kubeera mukwano gwe ow'okulusegere, kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP gye yansudia. Oba oli awo sandibadde na confidence. So sebo makati g'abannaffe njagala okwebaza olwa byonna n'okusaba by'obadde gye ndi obibeere eri ba artist bannaffe bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa bwe ntandikira obbaagala n'obbeesiga n'obbakiririzaamu, bwe nkoma okubaagala obbeesiga n'obbakiririzaamu, ate bannayuganda bwe batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Luzungu lw'evaporating. But for the sake of the news, I'll try to break it down in very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because art is the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They've made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is the reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced
one person that is taking the dictatorship by the heels. Ekyo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mu entertainment industry, art industry, music industry yabaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli beebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo baatukulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula. We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative, and we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that they are scared of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the